Bw'otunuulira engeri ekifo kino gye kifaananamu essaawa ya leero toyinza na kuteebereza nti baali bakoleddewokko scientific project yonna ey'enkizo. Kino ekifo ky'olaba weewali ekinnya ekikyasinze obuwanvu mu nsi yonna, era akafo kano kasangibwa mu Kola Peninsula wali e Russia. Leero katulabe ebibaazuula mu kinnya kino kikola Super Deep Borehole. Bwe njogera ekinnya, abantu abasinga obungi balowooleza mu gunnya ogugazi omuntu mwasobola okugwa n'ataddayo kulabikako. Naye ekinnya kye njogerako kiri mu bugazi bwa diameter ya inches 9 zokka. Bwe mba wakugeraageranyiriza ku bugazi bw'ekintu ky'omanyi mu buliwo, nja kusongera ku buckets zino abaana bammwe ze batwala mu bisulo. Nga bw'olaba nti tojjaamu mu bucket eyo, n'ekinnya kino kye njogerako bwebwo obugazi bwe kirimu tosobola kukigwamu. Kati ate eri bannaffe ba Global Earthers, bwe mba wakusiigira kifaananyi kya buwanvu bwa kinnya kino nga nkigeraageranya ku earth yammwe ey'omupiira, singa earth yammwe ebadde yenkana nga apple, njagala oddire apple eyo obe ng'agiruma naye togiruma. Jesigezaako okugiruma amannyo go galeme kuyingira mu sikini ya apple, naye nga apple eraga nti waliwo amannyo agabadde gagezaako okugiruma. Just teekako maaka z'amannyo. Ngezaako okugirayo kifaananyi nti wadde kino ekinnya kye kisinga obuwanvu mu nsi yonna, bwe tukipima ku mmodo yammwe ate kiba kimpi nnyo, tekiweza na 1% ku depth ya earth yammwe. Byonna bye tugenda okwogerako ebyavumbulwa mu kinnya kino, beerawo ng'okimanyi nti byasangibwa mu topmost skin ya earth yammwe, si wala nnyo, kumpi kungulu kuno. Ekinnya kino okusimibwa kyava ku space race wakati wa America ne Russia nga bagezaako kweraga lyanyi ani asinga ani. Ssematalo owookubiri bwe yaggwa nga Germany Empire ya Adolf Hitler amaanyi gagiwedde, America yakola Operation Paperclip mwe ya recruiting aba scientists aba Germany, nga muno mwe mwali ne Vanna von Braun. By the way, bw'omalako video eno, duka speed ku YouTube osachinga video nagiwa title egamba nti bino system ebikukweka. Nkusaba olabe video eyo ogimaleko, naddala gwalowooza nti abazungu baakwata ekkubo ne bafuluma earth nti ne bagenda ku mwezi. Title eno gikube screenshot oleme kugyerabira, eri nti bino system ebikukweka, bino system ebikukweka. Kati America bwe yakola Operation Paperclip, n'Omurussia yakola ekikwekweto kye kimu, naye ye ekikye n'akituuma erinnya Operation Osovyakim. Mu operation eno nabo Abarussia ba recruitinglamu ba scientists abanazzi okuyambako Russia okukompitinga ne America mu kuvumbula wansi ne waggulu. America yasooka okusima ekinnya kyayo nga basinziira ku Pacific Ocean e Mexico mu kitundu ekiyitibwa Guadalupe, ng'ekyabasimisa ku mazzi baali balowooza nti bw'oyita ku mazzi otuuka mangu ku manto. Naye mu myaka 6 abaami bano baasobola kusimako obuwanvu bwa meters 183 ne kilomita 1 tebaagiweza. Congress n'elekera okufandinga eno project Abamerika gye baali bayise Project Mohole, era bwetyo neggalwawo mu mwaka gwa 1966. Mu mwaka gwa 1970 Russia yajja emazeeko, era yo yasimira ddala ku lukalu. Yazimba infrastructure okwali akanaala ako omwali drill, ate ne baleeta ne technology eyali improved okusobozesa project eno eyakola Super Deep Borehole okuvaamu ebibala basobole okufutiza Omumerika. Bwe baali bakatandika okusima buli kimu kyatambula bulungi wano ku ttaka erya bulijjo ffenna lye tumanyi, okutuusa bwe batuuka mu buwanvu bwe baali basuubira okusangamu emu ku layers ze baali beekakasa nti nno baalina okuzisanga ate ne batagisanga. Mu buwanvu bwa kilometers 7 Earth's crust yali eteekeddwa okukyuka. Olwazi olugumu oluyitibwa granite ate nga lwe lulinga olukyasinza okusemberera surface lwali luteekeddwa okukoma awo, ate we lukomye ne watandikirawo olwazi olulala oluli denser and darker nga luno lwe luyitibwa basalt. Luno olwazi lwe tuyise basalt lwe lwali luteekeddwa okukola lower crust. Eno enkyukakyuka aba geologists baali bagituuma ddala erinnya ng'eyitibwa Conrad discontinuity. Kano tekaali ka idea bu idea, wabula ekirowoozo ba scientists kye baali batwala nga fact, kubanga ku kyo baali bazimbirako geological theories ku ngeri continents gye zitambulamu, poza ate era ne estimations oba enteebereza mu bungi bwa mineral resources nga zaali zisinziira ku butuufu bwa boundary eno gye bataasanga we yali eteeka okubeera. Kyokka ate nga ne mu maaso eyo gye baayongera okusima, leeyi eno tebaagisangayo. Ba Soviet geologists baatabulwa obwongo nga tebaagala kukkiriza kye balaba. Ba-cross-checkinga machines zonna nga zikola bulungi, ne baddamu ne beekennenya samples zonna ng'ebyaddala kye bafuna si basalt wabula granite. Conrad discontinuity bwe bate yali physical layer eyaddala, kiba kitegeeza decades ezaali ziyise zonna seismic surveys ze baakolanga baazitaputanga mu bukyamu. Reflections ba scientists ze baasuubira okumakinga solid boundaries zaali tezilaga layers za njazi oba rocks ez'enjawulo, wabula zaali ziraga nkyukakyuka mu ngeri olwazi lwe lumu gye lweyisaamu mu bbugumu ne pressure eby'enjawulo. Kino kyeraliikiriza nnyo ba scientists abaali ku site, kubanga seismic data bw'aba yali abawabizza ku depth eno kiba kitegeeza waaliwo obusobozi nti data oyo yaba misleadinga buli wamu ewasigadde. Jjukira bagenda okusima ekinnya kino ng'olwadde mu ebyo bye musoma mu geography wa A-level byawandiikibwa dda nga basinziira ku indirect signals so si direct evidence.
Soviet government yalaba obulabe bw'amaanyi nnyo mu kupublishinga findings zino nga zaali tezigenda kukoma ku kukuba bukubi bituli mu geological science ow'ensi yonna wabula n'okukakkanya research wa Russia. Olw'okuba waliwo okusika omuguwa wakati waabwe ne America, baalaba nga okuta findings zino obumedika bwali buyinza okugamba nti Russia ekola research ow'ekibogwe. N'olwekyo olw'okusigala nga balabika nga ab'amaanyi, ebiro ebyo byonna ba restrictinga access ku information eno ne bagiclassifyinga nga tetuukikako buli omu. Baayongera okusema ne beeyongerayo wansi ddala, naye challenge endala gye baasanga, models zaali zaateebereza nti temperature zaalina okulinnya by 11 degrees per kilometer. Naye ate ne batabulwa nnyo temperatures zino bwe zaalinnya ku 24 degrees per kilometer, nga gye bakoma okukka wansi ate n'ebbugumu lyongera kwekubisaamu ku speed ey'ekika ekya waggulu. Kati ate baba bakyasima ne bagwa ku mazzi nga gali mu buwanvu n'ebbugumu mwe gaali gatateekwa kubeera. Buli modde yali ekkirizibwa akaseera ako yali agamba nti kilometers ntono nnyo okuva ku surface, pressure yalina okunyigiriza Earth's crust n'egisongola, ekitegeeza nti enjazi zaalina okubeera dense nga zeegasse lwazi ku lwazi ate nga nkalu bwe kalukalu. Otuzzi twonna otwalibadde wansi eyo, basayintisiti baali bateebereza nti pressure yandibadde yatunyiga ne tuvaayo twonna, ng'otuzzi twonna otwalibadde tusigaliddeyo twandisaanyizibwayo n'ebbugumu epitirivu eriri wansi eyo, mpozzi ne chemical reactions. Eno idea yali tekyakubaganyizibwako birowoozo nga yafuuka trusted fact. Bwe baali bakyasima mu buwanvu bwa meters 3,600 ne watandika okuvaayo enjazi naye nga mu njatika zaazo mulimu amazzi. Mu kusooka basayintisiti baalowooza nti eno yali nsobi. Abalala ne bagamba nti kirabika amazzi ge baali bakozesa mu kudrilinga ge gaali geetabudde mu samples. Ate abandi ne beekwasa obulagajjavu bw'abo abaali bahandolinga samples zino. Naye ebyo byonna ebyekwaso baabiteekawo olw'ensonga nti tebaali comfortable ne discovery eno kubanga nayo yali eyongedde okukuba ebituli mu models ezaali zikkirizibwa science. Barunninga isotopic analysis yalimu okutestinga atomic signature y'amazzi gano, kyokka results ne zibamala empaka anti nga ziraga nti amazzi gano tegaali ga ku surface eno waggulu. Chemical makeup yaago yali yanjawulo from modern ground water. Galimu gases ezaali zitasobola kusangibwa mu mazzi agasaturatingira mu shallow waters ezaffe. Amazzi gaali ancient nga gadda nnyo. Basayintisiti bagamba nti gaali gasibibwa wansi eyo kumala myaka bukadde na bukadde. Kati conclusion eno yayongera okukutula basayintisiti bano. Baba bakyennyamidde olw'amazzi okubeera gye gatalina kubeera ate ne bakizuula nti amazzi gano tegeeyongerayo wansi, galiko obuwanvu we gaali gakoma. Kyokka eyo teyalibadde ensonga ekanga scientists yenna. Ekyabakanga kye ky'okubeera nti point amazzi gano we gaakoma teyamakinga na rock boundary yonna, wabula ate gamakinga na sudden change in pressure behavior. Kyalabika nga Earth teyali divided by material, yayawulwamu by how it responded to force. Okutya kweyongera mu basayintisiti bano nga bagamba nti oba amazzi gasurvivingira mu mbeera eno, then pressure ne heat si ze absolute destroyers ze baali bateekwa okwashuminga. Ye amazzi bwe gaba gasobola okubeera mu buwanvu buno, bintu ki ebirala ebisobola okuwangaalirayo, era assumptions kyendala basayintisiti ze baakola nga si ntuufu. Pulira nkooye, eno keekome wano tugikolere part 2. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel 81 Wake Up Zuukuka.